Oli ku There is Still Hope, channel y'essuubi. Kale balamusako mwena abali ku mukuto ogwa There is Still Hope abali mu ggwanga Uganda nammwe abali emitala amayanja balamusako nnyo akawungeeza akalungi. Mukama tukwebaza olwabulisa kino mwalaba tumenyeka mu ndagaano y'omusaayi gwo. Era tusaba Omwoyo Mutukuvu yongere okuba nga atulungamya okuyita mu Kristo Yesu mwana wa Katonda omulamu tusabidde. Amiina era amiina ddala. Kakati nina akatambi ke njagala olabe nakalabe ku mawulire ga NTV ku kyalo kimu e Wakiso balumbibbwa embwa. Naye embwa zino gwategeera eby'omwoyo gyategeera nti zino si mbwa za bulijjo. Kuba nalabye omutuuze omu agamba emisana ze embwa zikwata nako tezirina buzibu naye ekiro embwa zifuuse ekizibu. Manyi oluusi twayogeranga ebintu anto ne bawakana twaliwo monitoring spirits, foreign angels zambala emibiri si z'abantu bokka. Foreign angels zambala emibiri egy'ebisolo, egy'ebinyonyi, eby'ebiwuka, egy'ebintu eby'enjawulo ne zijja ku kitundu ne zikola effujjo ne zikola ebirala. Kati embwa weetyo ng'eyambaddwa foreign angel weekuluma obeera direct initiated. Weekuluma obulumi obeera initiated. Kakati waliwo omutuuze omu yabadde ne kamera njagala olaba akatambi ako abatuuze kye boogera okakasibwa nti ezo si mbwa era solution yakusaba ne munaazituwa obutwa sitaani yetagwaso ate kati mujja kola nga kapa zezizinze oba mmesi oba okimanyi ebiku biyinza okusalako ekyalo oba ekitundu. Nagamba ekyalo kyeyo kirina ebiku nga almost buli muntu ku kyalo alina ebiku. Ne bagamba ekyalo kyeyo waliyo kino nga sitaani aba yazingako. Kanjagala olaba akatambi ako kadakika ziringa 3 amaaso go gajja kugguka ku byetuze nga twogera otegere nti sitaani atambula abantu betubeera nabo. Sitaani asobola oyingira ekisolo ky'olina ewaka oba embuzi oba naddala ayagala nnyo embwa pusi ebyo abyagala nnyo ezo image agala nnyo zikola ki ozikozesa. Kati so olabe bannakyazi nakaye n'enseka ne ng'abantu singa bategeera eby'omwoyo badde balina yimirira buyimirizi ezo embwa zibadde tezigera embwa ki eri ekigogo obukyobaawo embwa n'eri ekigogo n'etakula nebanga omuntu nezeekolamu omulimu nezisula ekigogo wansi ate ziryamu katima ka munda bino ebyokungulu tezirya nezigenda awalala ate we ziridde olwo olusuku teruddamu kubala. Ezo si mbwa. Bano ebintu by'omwoyo njagala mutandika okubeera abantu abaabuuka muleme kati abo bakoze mubiri bagenze ku kanso simanyi kanso ezitega obutwa si kibi kye bakoze naye nga muzitega obutwa mulina okwongerezaako essala kuba obutwa tebutta bya mwoyo. Obutwa bugenda kutta guno omubiri sitaani gwabadde ayambala ogw'embwa. Kale sooka okalabe sobole okuba nga ate tweyongera. Akatambi kano kakwatiddwa ku kyalo Kimanye Kasengejje mu disitulikiti y'e Wakiso kalaga embwa nga zijja mu kiro ne zikkakana ku bitooke ne zitandika okubikuba wansi nga bwe zibirya. Okusinziira ku batuuze embwa zino zimaze ebbanga nga zibonoonera ebitooke byabwe kyokka nga tebakakasa kisolo ki kibonoonera bitooke byabwe. Paka we twafuna amaka g'omutuuze agaali mu kamera lwe zaagendayo ne ziyuzayuza ebitooke byawo owa kamera oyo n'azikwata kwe kumanya nti zaali mbwa naye okusooka kyatumalako emirembe okumala mwaka mulama naye nga tetumanyi kituufu kyekiriwa. Edda twali tumanyi nti embwa zikuuma abantu naye zeeno ewaffe Kasengejje Kimanya embwa ze ziri ebitooke. We twakuma sitwalaba wadde olunaku olwo lweridde oba kyonna kyonna ekiridde kuba waliwo awo amawulire agagamba alabika muntu ze nalabye ekintu nga kine kooti nalabye ng'omuntu ng'alina omukira okitegeere ne tugaa tukuume kye tukwata kyonna tukwata titwakwatayo wadde ekintu eki. Okukula okutuuka wano sirabangako mbwa eri ekitooke. Ekyennaku nti embwa zino zijja mu kiro wakati w'essaawa 6:9 nga bugenda okucanga ebitooke byayonooneddwa dda. Enjala zino zikozesa njala ne zigira kati ekitooke eyo kibuka mu makati kituukira ddala mu kino ekitima eky'owakati we kituukamu kati ne kigwa biggwa kasita biggwa naye kubaako ettooke tezibirya
tezirya ttooke just zo zaagala kiri ekyo mu makkati obaoliawo ziringa ezirina ekizigamba nti leero bagenda kukuuma ne zitalabika lwe tutakuumye lwe zijja. Abatuuze bawanuuza nti wandibaawo emyoyo emibi egitambulira mu mbwa zino ekyongedde obunkenke. naye twazirabira ddala nga zikuba ekimyanso bwekiti ekimyanso bwekiti waliwo ejja nga yo ya kimyanso waliwo ejja nga yeebuuka neekola ki neerya bwere neemu eba emenya ng'ekigaayagaaya ng'endala zino zigyetooloola nga ziboggolaboggola nga zigiwa amaanyi ng'ebiriira ddala ziba ziwaga kwegamba zibeerawo nga ziwaga nandibadde nga tuba zitulira ebitooke ng'enjala eziruma. Embwa erina omukono gw'amaanyi olwa nti mbwa siga nti oba ndwadde oba ki naye emisano oyinza ogikwata mu liiso netakunyega naye ekiro eba nkambwe ku bitooke. Kate we ziba zirumbye tewaddamu kubeera matooke malala gonna. Balina okutya nti embwa zino bwe ziva ku bitooke zandidda ku bantu. nti ezo embwa singa zikusanga ng'okyali wabweru oba ne zisanga omwana nga muto n'omuntu omukulu zisobola okuyisa obubi nnyo. Ekiraba bino ebitooke byandibadde mu myezi ng'ebiri nga bisiza naye kati byaliibwa kati tuyina okufuna enjala yo tugirinda. Kati okusalira ekizibu kino amagezi basazeewo okutuuza olukiiko okusala amagezi ku kiki kye bayinza okukolera embwa zino. Era mujjagamba nti obutasukka nte ngenda kuzitega ezo embwa zisibe ku njegere. Kaakati mutandika okuwosa nga mugamba oba embwa eriko empewo niza nyiriyo yagisiba. Oluvannyuma bano bakkaanyiza okwekubira enduulu eri abakulu mu tawuni kanso embwa zino zittibwe. batusuubizza nti bagenda embwa ezo kulaba bazifunire eddagala oba kuzitta. Ekwatagana ku nsonga y'embwa era bali kugikolako aba town council. Kati sagala abatuuze mubeere mu kutya nnyo. Kambyako kalabye bulungi nnyo bannakyala abo ng'ate batuuse okwemulugunya kwabwe. Naye ndowooza eggulire eryo oba oliwuliza bulungi abatuuze be boogedde. Embwa enneeyisa ze zeeyisaamu bwera osobola okukkiriza nti ezo mbwa tezibangako mbwa. Sitaani ayambadde ebisolo omubiri gw'embwa ezo. Mbwa kimbwe the same dogs mbwa ze zimu emisana zibeera ka kitegeeza kiri ekizambala kijja kiro kiva nti wekiva mu mbwa zino zifuuka za bulijjo. Kati olina garanti ki nti w'onoomala ozitta tekigenda kufunayo balala bekyambala oba ebisolo ebirala oba abantu bennyini. Okitegedde? Kati okwo okuzinda kwe zaakoze nga okuzinda ensuku z'abantu okugenda they are planting altars. Ebyo byoto manye ekifo ekirala Sitaani mwayaga nnyo simba ebyoto kyekifo ekiringa ekitooke ekizadde ate omwo bateekamu nga omuntu ayagala kusaanyawo famire yonna ajja n'ateeka mu kitooke ekirya awo ewaka n'ateekamu eddagala. Famire omwomu yakongoka buli ekitooke ekyo wekikula nekissaako ettooke ne likula weriti oba ttooke oba ndiizi nga omanya omu agenda sembabuulira we bwe bakola. Kati kyova ezo embwa idea gye zikozesa si ya muntu n'enneeyisa zeeyisaamu. Okitegedde? Lwaki bitooke? Ate mbu wakati wa ssaawa 6-9 mwaba abeera ku Tish TV n'abasomesa between midnight to 3 AM ezo bazita the hour of the witch. Ssaawa z'abaana abalogo mwe basinga okuba nga baagala okusimba ebyagala okusanyawo abaana b'abantu. Oba nti naawe omwana wa Katonda ezo ssaawa olina okuba nga okola ki? Olina okuba nga ekyoto kyo kiri mu ssaawa eyo kyaka. Kati embwa ezo ssaawa mwe zijjira tuze tubaawo obujulizi ffe tetujja kuwa beerabiza ffe twali tukolera Sitaani nga tufuuka emmese ne tujja mu nnyumba yo n'ogula buli kikakata emmese ebiko biyenje ekyamawa n'okyama buli wantu n'ogula tewali zijja kulya nga zimantipulaayinga
wezibanga ezigenze emmese sizoni ejja ne bibeera biku, bibanga ebikendera sizoni ejja ne biba biyenje, bibanga ebikendera sizoni ejja nkuku gundi. So ekintu kyonna buli wekibanga application gy'okoze eri scientific egaanye tekibeera kya bulijjo. Waliyo ebiku by'ofuuyira ng'olinga obigambye kakati essaawa ya fertilization mu multiplying nebisooka byekubisaamu ng'ebiri ku competition. Kati bagenti bambala emibiri gy'ebisolo emmese ne ziba nga ziseka ng'abantu mu siiringi eyo oba mu mabaati n'okulya buli ekisoboka wa. Wezikukolako effujo wezijja okulya zirumako katono ate awalabika. Weba saati yo ogenda kukola interview enkya leero ogenda okera ku makya nga zirumyeko wa kati tosajjamba. Okitegedde zemmese kati ezo teziba mmese, wabaawo abambadde just ezemmese zikola nga transport means oba gy'okwekweka omu hiding areas. Kati n'embwa ezo we zaabadde, those were hiding areas ezeezo embwa, but it was beyond human understanding. Those things were spiritual. Byabadde bya mwoyo nga byetaagamu ab'omwoyo, kitegedde nga si ba mubiri. So kitegedde ekyalo ekyo waliwo ekyalumbiddwa, ate we mutaayimirire ezo embwa ziyinza okuddayo ne ziba nnomu oba ne muzitta. Ekintu ekyo ne mukirabako mu bbanga awo mu maaso watandika okubeerawo ebintu ebigwa ku kitundu ebisasamaza ebyewuunyisa. Naye nga mwalaga waliwo ekyaliwo zino mbwa zize mu olaba obutambi, the way they are cooperating, engeri gye ziri kwataganamu, engeri gye ziwalampa ekitooke ne zikikuba ekigu ne zisusubula zaagalamu akatima ak'omunda. Egonogamba ezo mbwa obisanga ku Daily Stirop, manyi Daily Stirop ffe ensonga eziri spiritual tuzaanalayizinga. Kati NTV yakoze guleerya eri yakomye awo era bakomekereza nga bakanso bagenda ziwa obutwa ziffe embwa, naye nga ekyo si kya mubiri, balina okuyimirira. Waliwo ekyalumbye ekyalo. Kati ebyo byetaaga ba mwoyo bokka basobola bitegeera. Naye osanga ekyalo nga sitaani yakibikkako dda, tebasobola kuba nga bitutegeera. Bayinza okumeekeza nga ate baleese musamize, mwagala goba sitaani ate ne muyita sitaani tuyambe, waliwo sitaani abadde wano, tekisoboka. So ebintu ebigenda maaso mu nsi ebyewuunyisa bingi. Abagamba ku aliens nti aliens weeziri. Gano mugwanga Uganda manyi awali aliens. Nzakubuulira weeziri. Aliens mweziri mu nsi. Oyinza ogisala n'otagitegeera nagitegeera. N'otagitegeera naye aliens weeziri. Kati ebintu eby'enjawulo otandika obbiraba tebikwewuunyisa. Kuba bigera tugeeza nga tebikyekweka bitandika okulabikira abantu. Nga there is no more hiding. Kisaazo biyinza okuba nga byekweka. But time is going to come nga there is no more hiding. Nga birabika kati. Ate ako akaseera kaba kazibu. So, oyongera okwenyweza naddala mu nsi eki ey'omwoyo. Gamba ayi Yesu, nkwebaza olw'obulamu bwange, azeewo bbukuwa, obeera omulokozi era mukama waabwo. Saasira obutali butuukirivu bwange, naze n'omusaayi gw'ontukuze okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu tusabidde. Amina era amina ddala. Kale kanitolemuko katono wenkomawo waliwo yambuuzizza ekibuuzo nga tekyamakulu nnyo. Akabonero mbu ye alina birthmark eringa sport, eringa dot weight, abamu balina mmyufu abamu nzirugavu. Birthmark etegeeza ki? Kanitolamu dakiika emu gye ngikuwe ate kyetegeeza.
Webale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tishitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.